Alright. Kati kamaruba wa security alert eno then tugende maaso. Alright. Nsamo tagging president waffe nsamo tagging olukiiko olukulu olwa national platform saako nabona abakwasaganya mobilization teams national platform eno security alert yakajja kati kyovula mbagambe ntuseke mupe mu time alokuwuliza obaka buno kale mukasale mukano ka security alert kagende liba Uganda bonna. Mr. President wonna woli Secretary General abakunzi betuyita ba mobilizer ba national platform bonna njera bategeeza ati buno baka bwakwerinda. Ntegezeddwako bategeeze nti national platform ne people power olunaku lw'enkya olwokusuna oba olwokutaano muyinza okuba mugenda mu bitundu by'eruweero ne Nakaseke okumobilizinga n'okusinkana abantu ab'enkizo mu by'obufuzi. Ntegezeddwako bategeeze nti mubeere beegendereza nnyo nga mugenda nti ne mukulu Finito Mpuugamana n'akabinja kakakulemberwa Mpuuga Abedi Bwanika Rubega Mukaku n'abalala bamaze okukwatagana ne state n'obinja bwabwe bajja kuba balindira mu bitundu ebyenjawulo batandika obbatataganya n'okuteeka obuvuyo bw'okubakuba ogezaako kubakyankalanya. So ntegezeddwako ntegeeze president abakunzi b'ekibiina kya national platform saako n'abe people power mu Nakaseke Luweero nti Mpuuga n'akabinja ke nga beeyambisa amaanyi ga state bajja kuba babatambulirako kagere okugezaako kukyankalanya enkuŋŋaana zammwe zonna munaaba mu bitundu by'e Nakaseke Luweero. Information eri munda nnyo yakatuuka kati njagadde ngibategeeze. So Mr. President abakulembeze ba national platform n'abawagizi n'abakunzi bonna mu bendobendo Nakaseke ne Luweero njagadde bategeeze mu security alert eno nti Mpuuga ne Mapuuga Abedi Bwanika ne Mukaku n'abasajja ba NRM bakozesa Mpuuga enkya ku Lwokuna n'Olwokutaano bamugenza okumobilizinga bategeese bakawuula abayayo baabwe bagenda bateega batetekanye n'okubakuba emiggo mu bitundu by'e Nakaseke Luweero. So njagadde ntegeeze Bannayuganda ne Bannayuganda bonna abasangibwa e Luweero mubeere beegendereza nnyo n'akabinja ako bagenda kuba batambuliddako. Security alert etuuse essaawa zino gyensobola ki njagadde nkiise mu bwangu buli omu akitegeere ku ssaawa eno. Kati awo tuvuddewo akalango kano kankabalaga ka president then tuleke tusimbule video kambalage akalango kano ka president then tuleke tusimbule video. Akalango kano keko buli omu osobola okukalaba bulungi nnyo n'okeetegereza ne kalyoka katambula bulungi nnyo. Alright, kati ndowooza njagala tutandike video olwale bulungi nnyo. Okusookera ddala njatwala mukisa guno okwebaza Bannayuganda mwenna abali mu diaspora abakyali ku nkyukakyuka bali nnyo baleere ddala. Kyandibadde kirungi essaawa zino tutandika okwawula ebyana n'agaana. Omuntu yenna ng'ali mu diaspora kasita omunyumiza ebintu by'enkyukakyuka nga Yesu Lubabba ayogera mu nnimi ezitategerekeka tomalirako budde maaba tate tomalirako budde kimanye nti abantu abamu baali ne bakkuta. Njala kutegeeza omuntu ali mu diaspora bw'otegeeza omuntu ali mu diaspora ng'ebyenkyukakyuka oba yabirimu n'abivaamu nga kati ayogera Lufalansa totegana kumalirako budde. Abantu abasinga obungi bakyuka obwongo ng'amaze okulya kasente kubanga teri muntu ategeera asobola kukyusibwa obwongo ng'ayagala ensi ye nga n'ejjaali awulira wamutamye. Kitegeeza bali ku mulimu. Kino kyogera ku Bannayuganda abali mu Amerika, abali mu Canada, abali e Bungereza, abali ku semazinga Bulaaya n'okusingira ddala abaana b'e South Africa.